ggwanga Uganda kusinza ku ssente batwala emipiira gy'ebika by'Abaganda yogedde okunkakasa nti kati bagenda ku registeringa online ngenda kutuukawo kaawo wabula waliwo omupiira gino egy'ebika n'emipiira gy'amasaza ga Buganda kigenda kuba giggulwawo mu kisaawe kya Kasana Playground. Ekisaawe ekyo kikyukidde ddala nga mujja okutegeezaako abadde bajja bangoberera ebyemizannyo mbadde njankola wano mbadde njankola ku kisaawe okuva nga kyakataka ne bajja nga kikyusa tebakisimba omuddo kakati ekisaawe kino kirina we kituuse ne ku level ekituuse okusinziira nga basinzira ku ssentebe wa LC5 owa district n'abatwala ttiimu eri eya Luweero United n'abatwala ttiimu y'essaza eya Bulemeezi bonna beekolamuko omulimu awo kino kitambula bulungi nnyo okuva ekisaawe kyatandika nga bakisimba omuddo bwe kityo bakisimba omuddo nibaga nti kakati teri kataka tebaagala kulaba kataka konna kati n'amabanga gennyini batandise okugaziba kuba kati enkuba ebadde etonnya batandika ekisaawe ekyo bakifukirira bufukirizi kati saawa zino wenjogerera ekisaawe kitandise okukwata ddala omuddo era kyonna ekisingawo nonna party ezisinga zefuuse green nga menja okutegeezaako naye ngaera kiva eri kugambye nti ku ssentebe yennyini chairman wa LC5 omukulu in fact gyebuvuddeko kaawo yavuddeko n'akasanaga nti ffe tukola gwaffe tukola mulimu ebisigadde binaaba byalulala n'olwekyo okusinziira ku mbeera eyo nibagamba nti kateekeko embeera y'okusimba omuddo kubanga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wagenda okugulira ekisaawe ekyo kati bwekityo bwe kirabika nkusuuse ne kulabako wali ku bifaananyi mu bye nakulagako twavayoko olw'eggulogulawo naye nga bwekityo okusinziira ku bakulu batwala ekisaawe kino okuva ne ku ssentebe yennyini oweruweru ewa LC5 in fact omulangira Ronald Ndawula abati bavuddemukko ne beekolamuko omulimu ne ttiimu y'abannaffe bali aba Luweero United kubanga wekyaliza emipiira gyayo kakati bwe bati n'abakoze omulimu guno gwokuba ekisaawe kifuuka green era ekisaawe zino wenjogerera bwe kityo bwe kifaanana kitegeeza gaba mawulire malungi nnyo naye nga ntegeddeko emipiira gy'ebika by'Abaganda bwe gigenda okuba nga gisambibwa omupiira oguggulawo gugenda okuba guggulibwawo kaawo wataabeeko nkyukakyuka in fact wanaabeereko enkyukakyuka za COVID-19 omupiira gulina okuggulibwawo kaawo okuva mu ntandikwa nga bagusimba nakati bw'otunuulira embeera gye kirimu olabira ddala nti butuufu waliwo achievement ey'amaanyi ennyo ekisaawe kino okuva ku kataka ekisaawe ekya Kasana Playground oba Boma Ground mujjukira bulungi nnyo ekisaawe ekyo kyakyuse kireka bulungi nnyo ekiteekawoko nno nti bw'otunuulira omutindo gw'ebisaawe wano mu ggwanga Uganda byennyamizaamu naye bwe kiba nitutuuse ku level eyo ey'okumakinga green ate ng'ebadde loud cry y'ekibiina ekitwala omupiira wano mu ggwanga Uganda ekya FUFA then nga bamawulire malungi nnyo aba Luweero United saako ne ssentebe owa LC5 mwe bali nnyo okuba temutaddemu amaanyi ate ne ab'essaza lya Bulemeezi kubanga bagenda okukyaliza omupiira oguggulawo ogw'empaka z'amasaza ennaku zomwe zijja kubeera nga lumu omwezi ogw'omukaaga wataabeewo ku nkyukakyuka kale ngambeko ku mipiira gy'ebika by'Abaganda gigenda kuba kusinziira ku COVID-19 adde alemesezza bingi nnyo okutambula ebyemizannyo mu nsi yonna kumpi kakati kusinziira ku mipiira gy'ebika by'Abaganda nga bwe gigenda okuba gitambula ntegeddeko balance okwewandiisa buli kika ebika 5 n'omusobyo bagenda kuba bewandiisa online oba ku mikutu nga bwomanyi nti no kakati bagambye nti genda ku internet yo wewandiise ebintu bino ojja kwongera okubuuza kusinza ku ssentebe Sulaiman Magala bwati Haji Sulaiman Magala yavuddeko n'akasana gandi kyadda kinti bakikoze nga baagala empaka zino bo basigale nga bapreparinga kireme kubanga ekibaguddeko ko bugi nga tuvudde mu lockdown in case singa wanaaba tuvuddeyo ku lockdown nga dates bazituwa kakati bati abebika betu bagezaako kweteekateeka n'okulaba nga buli kimu embeera yongera okutambula ddala bulungi era ng'okwewandiisa kwatandise dda nga ntegeddeko kukaana abatatekitegedde engeri gyakwewandiisaamu olina okukontaktinga ddala ssentebe Sulaiman Magala ndowooza kimanyi abebika mutera okukerera ku Salt TV kuba ffe tutera okusunsula ensonga zino nituziwa n'obudde kakati abebika ebyenjawulo ennyo abekkobe kika ky'enkima gye neddira ab'embogo bannantameggo ab'empaka zino muna isaawa okweteekateeka emipiira gy'ebika by'Abaganda kwongera kugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala mu mipiira gino egy'ebika gikwata ku bika byokka olina okuba nga oli wa kika ekyo then n'okwongera ndowooza okuwa essanyu abantu aba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda in fact emipiira egyakasembayo gwe omupiira ogwakamalirizo embogo balyetunka ne bannaffe ab'ekkobe goole mu kubwereere ey'omusambi amekiddwa nga Nelson Senkatuka yakola ekyenjawulo mbadde nzijanye kujjukiza paka nakati bati embogo n'esitula engabo yaabwe ey'omulundi ogwokusatu kuba basooka okuwangula engabo eyasooka mujjukira bulungi nnyo yaliwo mwagwa 1950 empaka zino nga zitandika bwe basookera ddala ogiwangula bannaffe ab'embogo engabo eyo then ne bajja ne bagiwangula mwagwa 2015 era empaka zaali awo ku Masaka Recreation bwe bakuba ekika ky'enkima then bazzeemuko ne bakiwangula oba ne bawangula engabo eyo nga bagisitudde oluvannyuma okukuba ekika ky'ekkobe
abasemba okwangula ekikopo kino oba engabo eno mu mwaka gwa 2008 baali bakomyeko n'amaanyi ago n'ebintu byakaluba abajjamu ekika ky'enkima abakikubye eggoozi ezimenya amateeka naye ne bajja ne bababonereza ku z'akamalirizo omupiira ogwali mu kabawagizi abangi Ssaabasajja empologoma ya Buganda nga waali akwasa abantu be emidaali egy'enjawulo ennyo ssaako n'engabo eyo mugabo injo okutegezaako n'olwekyo emipiira gino egy'ebika bya Baganda akyasinza ogiwangula fact okuwangula engabo eno emirundi emingi be bannaffe banambe Mamba Namakaka mirundi 10 then abasigadde ne bagezezzaako olugave lugezezzaako 7 bwe batyo bazze bawangula mpolampola naye ng'ekikulu mu kyo zibeerawo kugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala mu bika nga bwenja okutegezaako kwebikwatira ddala mu 5 kale n'olwekyo tulinze tulabe engeri gye banakikola mu kkolo okwewandiisako kugenda ddala mu maaso okusinziira ku mbeera nga bwenjiwuliddeko ebisinga